وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوكل كمبك محمد صلى الله عليه وسلم وتبكسزانتي أبينو أبين تامبلا تباليه. وتوكل كمبك محمد أو مولي Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okutukolera olunaku olwaleero nga banjawulo mu nnaku zaffe mu buwangaazi bwaffe. Waliwo omuntu akusitula okubaako kyoyogera naye olw'essanyu eringi oluusi nabiyinza okukubula byoyogera. Sikankata era okyayina olutalo akujja omusajja ku ttaali seeka ng'olabye seeka mukulu asituse mu ntebe walinda kanyama n'amuwulira buwulizi. La ilaha illallah. Waliwo ebintu nga Allah atusaasire naye tubeere beegendereza, kubanga omusajja atudde mu ntebe awo seeka mukulu nze nabadde simanyi nti asobola okusituka n'anyeenya. Sallu ala nabi. Naye asituse saba Allah akwongera obuwangaazi nze waffe ate akuba enkomerero nga nnungi. Baganda bange tuli basanyufu bahaaji abavudde e Makka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ensi y'abantu okuba nti mwe mutudde mu ttenti eyo ffe batwaliridde emikeeka kuliko bbulaaka, bbulu ne leedi, naye okuba nti mwe munyiriridde awo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe mufaananye hijja zammwe, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala azikkirize, abawa amaanyi okuzikuuma. Omuntu bw'agenda ku hijja olugendo olwo tuwulirayo buwulizi sekankata tukaayana bukaayanyi, tusomesa abantu ku leediyo nga nti labbaika allahumma labbaika, akasozi Saffa ajala we yatambula nakkirira nayambuka Marwa nadda ndi wakubuuza nti wagendayo nti wadukira byomukitabu naye mmwe muli bamukisa wallahi ng'ovudde ku ssente. Omulimu guno kituufu gulimu ssente naye waliwo ne gwe bagiwa obuwi, naye ate waliwo n'azirina nga tagenzeeyo, naafa nga tagenzewa Makka naye nga ssente azikola ki? Azirina. Kwegamba mulimu okugatta ebintu bibiri, mulimu okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Essente zino zigoberera kubanga innamal a'malu binniyati. Kanjagalayo era insha Allah ta'ala njagenda. Nammwe abatannagenda seeka n'olwekyo mu butuufu tubasanyukirako era nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyabatutte n'abalonda mu bangi. Mukoze bulungi okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga abantu bangi bafuna bye bafunye naye ne batategeera nti babiina, n'abanga ate alulunkana bululunkanye. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala wabanga mwakibawadde mu byabawadde hijja, ate teri kya muwendo kuba nti n'abazadde bammwe weebali. La hawla wala quwwata illa billah. Tugambe nti alhamdulillah. Allah tumwebaze. N'ogenda nga kitaawo waali omulabako naggwako mu kifuba, abamu tebaliiwo. Ekyo kyonna twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mu bufunze bw'ebigambo bino katubifundize mu aya zino mu Qur'ani ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا
Allah yagamba nti nawa Dawuda ne Sulaimaani okumanya waqala alhamdulillah bagamba nti alhamdulillah bebaza Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala tekisangika era tekifunwa kyovola bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati wetumalanga okusaala nga twakamala okusala tugambe nti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allah wange nyambako nkwogereko. Allah bw'atakuyamba kuyogera ebigambo omutwalo omunaku nga temuli kigambo subhanallah. Allah bw'atakuyambako tomwebaza buli kiseera olabanga atalina. Musajja asobola okubeera n'ennyumba bw'eti. Nina omusajja gw'empiseeko mpise ku ntebe express. Naye ng'akutte emiggo ebiri okugulu okumu tekuliiko. Naye bwe mutunulire ngambe nti alhamdulillah. Neebazizzaani Allah amagulu ngalina ate mbadde na mu mmotoka. Babadde bampisaako ensanyu bankubira eŋŋombe eyange eyo seekankata Allah atondeza obulamu naye obulamu bw'ekiwalimu bwakupanga. Obulamu bw'ekiwalimu bwaki naye weebaze ekyo wallahi mpise ku Kampala Express Ntebe batambulirako ab'ebigere kati nzize enkola ki naye nga bw'ogiraba erinnya enkuba emiggo bakuba eŋŋombe konze muyiteewo naye bwe ntunuulidde ono ow'emiggo nenga nti alhamdulillahi alladhi faddalani mwebazizza. Ekyo baganda bange mwenna abavudde ku hijja n'abali wano wallahi twebaza Allah subhanahu wa ta'ala kwebyo byatukoledde okuwa obulamu. Ne Allah anyumye ku nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam ne Dawuda nti yabawa okumanya nabo ne bategeera kubanga waliwo omuntu okuwa ekintu n'otamanya nti kyabbeeki. Waliwo omuntu okuwa ekintu n'otategeera nti kyaki. naye bano bwe baamanya baga nti waqala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Baga nti Allah waffe tukwebaza atusukkulumizza mu bitonde byonna n'otuwa obulungi. Abantu bonna abazze wano abakyala n'abasajja abakulu bazzerwa abantu 7 abali awo. Temulaba nti kinene okuba nti Allah abasukkulumizza. Era Allah agamba lwaki Sulaimaani ne Dawuda beebaza Allah. Olunaku lumu Sulaimaani alayhi salatu wassalam yafuna ebintu bingi abannabbi bye bataafuna. Naye olunaku lumu Sulaimaani aba atambula n'ejje lye kuba Allah aga nti وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Allah yakunganyiza Sulaimaani ajje mu majinni ne mu bantu ne mu binyonyi. Teri nabbi yakirina. Nga Sulaimaani zino B52 ze mulaba namuŋŋoona nga ze zikikola. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة فجعلهم. سليمان ينجم بنيوني nga inejje majinni gali wano amajinni wano wegali si enyange eri amakubi g'amataali kye gabadde geekola wano. La ilaha illallah. Era kagani aja tikyotukoze bahaji nago gasaba Allah si era gamusaba naye amajinni ngajje gyotalaba naye galinamu amaki amagye. Naye olunaku lumu Sulaimaani alayhi salatu wassalam aba atambula n'ejje lye n'asisinkana omukululo gw'ensanafu nga zitambula. Ziba zitambula Sulaimaani n'ejje bajja batambula nga bamanya amagye. Ensanafu kyeva egamba zinne waazo
nti ya ayyuhannamu idkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sulaimani huyu ajja n'amagye ge agenda kubalinnya nga tabakola ki, nga tabalabye. Naye gw'osanga ebinyomo mu mukebe gwa sukaali ogwa Pawulo Ssugayo 6 n'oleeta amazzi agookya n'oyiwamu, oli mubi nnyo. Naye toyagala binune kuki, ate tekisobola kumalawo kiro. Ekyo kitegeeza nti ebintu bino ebiramu ebitambula biraba, biwulira, birina obulamu, birumwa. Ensanafu egamba zinnewayo nti muyingire ebituli byammwe la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sulaimani kumba akoze ki? Allah ganti fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Fatabassama dhahika, yaseka. Kyeyazaako kyenjagala naga nti rabbi awzi'ni, mukama wange Allah nzikiriza nkwebaze. Rabbi awzi'ni, abali wano nga Allah akuwadde hajjati haji, seeka mukulu otudde kateba abaana b'obalaba. Allahumma lakal hamd. Bannange tusaba Allah akituweeko, tulabe ku baana baffe ng'otudde abaana bapaakinze emmotoka nga babo. Obulamu bano abasajja bwe balimu, seekankata si bwe bubwo omu bwakutaase seeka wange. Balala mulaba myaka 8 naye alinga owameka owataano, olususu lwokka ayambadde akakofiira keeru okalaba olowooza waabirimu eki. Ettaali olirabye lyasiikudde wano ng'olowooza yasamba omupiira mukule. Allah akwongera obuwangaazi, wallahi basajja bakufu, awongera obuwangaazi, mwongere okulaba ku baana, ku bazzukulu balino. Kino kyemulabye kyemufunye olwaleero abazadde abali wano abavaamu abaana bano, kigenda kubawa obulamu emyezi nga 8. Obulamu bwabwe nga buki, nga bulamu bannange omuntu bwaba nga talina stress, obulamu bwe bwaki tewali kirungi. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba almalu walbanuna zinatul hayati dunya. Essente n'abaana byakwewunda byaki. Omuntu bw'abanga alina ssente, mutabani wange tatunulanga bw'otunula. Omuntu ng'alina ki, tatunulanga bw'otunula. Entunula eba ndala. Ne bw'aba akaaba olaba ng'aseka. Entambula ndala. Balemala, wallahi nga teyalemalako n'akumu. Naye mu myaka emeka Allah n'amuwaaki, eno waliyo $1, nina we nabadde ng'abaana bajjayo $1. Nenga nti subhanallah, naye okumanya abazibu nnyo ng'ate abo wali mbazituyisa bati kumenya. Nenga nti ono babadde ki? Naye ng'abaana abajjayo $1, wano waliwo obw'olukumi n'obw'ebiri n'obw'etaano balina eŋŋanda n'enzungu. Wallahi ng'obalaba, ng'obalabira ddala nti balina ki. Waliwo yabadde n'akanyama naye ng'atambula ati tubuuza nti yalemadde nti mugagga yafunye. Kati kigambo kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tunuulira by'okola ki, byolina Allah byatuwaye. Naye Sulaiman alayhi salam ensanafu aziwulidde zoogera. Gw'owulira otya ng'ozzeeyo waka mu kiyumba ky'enkoko bamba ndazo kabuzi, ogenda okulira nti agijja maada. Abaana nga tebaatuwadde mazzi, enyo mugisulamu eyo, mugisulamu bannange. Kale embuzi naga naye ekikunkubya kiki? Obwana bubusiba bunkuba wano emiggo n'enkaba naye nga tebuwulira. Gweyogera seeko webaka mumbi olabeeko okolima ne bagisala. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. N'olwekyo Sulaimaani awulira ki? Awulira ensanafu
nga zikola ki wallahi kyali mu'jiza gyali naga nti rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya banange mulimu omuntu okutegeera ekyengera Allah kyakoze eki kyakuwadde ozze weevuga wakavuga emmoroka ez'ebbeeyi tobala na bubazi zihama zonna ozivuze Range Rover abazituula mu ffe bakuvuze mu buvuzi waliwo omwana yagenda n'anteeka mu Range Rover terina minyolo yampa ekisuubizo nti seeka yiiyo nengenda ntandika okunoonya eminyolo kumba anyiga ki negigira giti seeka kati tonnagiraba kumugwako taati naye ng'ekola eti nagituulamu era nze bannange waliwo omuwalimu wano gwe mwalumba olulumba eyagamba nti yatuddeko mu moloka ya pulezidenti naga nti jana temwakitegeera kulimu tefaanagana moloka ya pulezidenti akawowo akanyega nti kali kamufiridausi omwakanyizaawa omwakanyizaawa wallahi kati ebiseera ebisinga obwavu bubi singa era Umar ibn al-Khattab yagamba singa obwavu bwali muntu yeyandisose okumutema naye omwavu talinaanika atunula bubi bubi nnyo bwe mubulabanga mubukole ki mubudduke wallahi buzibu bwekuba bukuba bukube naye Sulaimaani alayhi salaam asanyuka olw'ekyengera Allah kyakoze eki an'amta yakimanya nti Allah amukoze eki akimuwadde Abdullah ali wano nawe weewulira enfuufu tetuzze wano temulabye ku nfuufu naye nonyiga eppeesa neyambuka ako kokkaga nti alhamdulillah alhamdulillah wallahi wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid wa idh ta'adhana rabbukum Allah yalanja naga nti munanneebaza nja kubongera temwewunya hajjati nga muzeeyo omwaka ogujja ku kino kimukoze eki wallahi bantu banywa soda bavubuka wano bavudde butambala badde awoza liitanginywa yakanywa buna sanyu ate mulinde wali kuppira ojja kulaba abantu apataiti yaabwe gye bavudde yonna sajja bakuba amataali yeewunzika mubiri n'ayiwayo akazi tajjaako paka kakayumba kakoze eki barakazidda gye muli omuwa omuntu ekyokulya ng'akikola ki wallahi ng'akyagala bano baimaamu mubaveeko enkoko aziridde ezimala ewuwa zirunda ate gwotegekera ennene naye zaidi addawe naga nti enkoko ennamba ngirya ngirya atekawo ne ssente nelowooza kuba kugirya nga mpaka waka ezo zonna baraka Allah aziyingiza muki teweewunya ng'otutudde ku nju endala ate efaanagana bweti mu kitundu ekiki omwaka ogukola ki wallahi Allah abikola Allah abikola omuntu asaddaaka Allah tamwavuwaza omuntu eyeebaza Allah tamwavuwaza Allah Sulaiman yeebaza Allah naga nti rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya subhanallah bannange bwe mubanga mwesabira musabire n'abakadde abaabazaala abamu tebaliwo baafa naye Allah akuwadde ssente nga abakadde bo baafa ogamba nti kitange mmange yandituddeko mu mmotoka eno wallahi maama wasobola ogitulira mu kabuli gyali era osobola omugulira Range Rover ya $3.8 ng'ali mu kabuli n'agivuga kisoboka osobola naye mwesabira mwekka n'owaayo ebiri ng'owaddeyo zizo ne weerabira omuki bwe boogera ku maama wo n'olyoka okulukusa amaziga gaggoonya oli muzibu maama wo naye mukole ki olaba Sulaimaani bw'agamba nti wa ala walidayya n'abakadde bange saba Allah tusaasira abakadde abatusaala empeera zino Allah azibaweeko naga nti wa an a'mala saliha wallahi teyalekayo naga nti n'abakozi b'emirimu emiki emirungi mu biguno n'abakozi b'emirimu emiki wa adkhilni
برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان الله atuteeke mbaddu abamutegeera atuwejja naye yemirembe nga mmaliriza ebintu bino by'okwebaza Allah ekyafaayo kyani kya Sulaimaani yafuna ebirungi n'ekitaawe ne bakola ki naye Allah aga nti watafaqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudahda am kana min al-ghaibin. Sulaimaani alayhi salam kumakya asimbye paredi z'amajeeke ebinyonyi amajini bantu alambula kumakya agenda okulaba nga mu ggye ly'ebinyonyi mulimu ekinyonyi ekitaliimu kyatalaba naga nti maali ala ara alhudhud tulumba nga simulaba laba erimu Allah gyewa omusajja mu binyonyi obukadde obusoba naye n'ategeera nti waliwo atakola ki naga nti maali la ara alhudhud am kana min alghaibin wana furungu yanibanga yebuzaabuzizza law adhibannahu adhaban shadida aw la adhibahanna aw la yatiyanni bisultanin mubin. Sulaimaani yawera naga nti furungu ono bwakomawo ngenda kumubonereza olubonereza. Abonereza ati laba bodda ku nkoko n'ogikuba kibooko nodda ku mbaata kubanga yagenze bwa mulibwana n'ogikola ki ensi tekusekerera bakukwata bukwasi. Naye Sulaimaani yaga nti law adhibannahu adhaban shadida ngenda kubonereza furungu ono aw la adhibahannahu sina kindi nja kumusala aw la yatiyanni bisultanin mubin okujjako nga ndeetedde amawulire amakakafu nampa ensonga nti ayina gyakola ki kituyigiriza ki timuleke kusalawo mangu olaba bwe yateekawo kagaapu naga nja kumubonereza oba nja kumusala okujjako ng'ayina ensonga gyakoze eki. Mubeere bagumiikiriza banna ebyafaayo bino tetubisoma kunyumirwa naye mulimu ebyokuyiga ebijja gye tukola ki gye tuli naye waayita Allah ga nti famakatha ghayra baidin faqala hattu bima lam tuhitu bih wajituka min sabain binaba'in yaqin. Bwana furungu waayita akaseera katono n'akomawo era yatuukira wa mukama we straight. Wayamanya nti muki naawe omukozi ali wano bw'omanya nti mukama we abadde akunoonya nga wagenze tomukoze eki tuukirawo direct nge nti muzeeyi nina gyenkola ki. Furungu agamba nti mukama wange nina gye nagenze naye obadde totuukangayo nga n'ebiryoto bikola ki naye amawulire gendeese makakafu sirimba. Inni wajadtu mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim. Subhanallah. Furungu annyonnyola nti gyendaze nsanzeeyo omukyala nga ye kabaka nga yafuga abaki yafuga ensi naga nti wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah musanze n'abantu be nga basinza njuba mu kifo kyani. Tunuulira ekinyonyi bwe kyawula Allah subhanahu wa ta'ala nga Jafari waali wano amusole tuseso okwogera Jafari kale Jamiru saba Allah nakingerera nga Jamiru yalina akakomo kaki kalubaale kuki Jamiru yamalaba ki naye nga ali luddawa ekinyonyi kyo kigamba wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa shaytanu a'malahum fasaddahum 'ani sabili fahum la yahtadun. Furungu yeewuunya abantu abalamu ekibasunzisa enjuba kiki. Furungu annyonnyola ani? Annyonnyola mukama we Sulaimaani alayhi salam okufunza kukadde tufune ekinyusi kyekyafaayo kino. Omusiraamu ali wano naawe atali otegeere nti okwebaza Allah ku ekyo kyakuwadde kikwongerako gwe ngani nga nanyini kwebaza. Sulaimaani yagamba Furungu naga nti sananzuru asadaqta am kunta min alkadhibin. Katulabe Furungu gwe bw'obanga olimba. Idhhab bikitabi hadha. Sulaimaani yawandiika ebbaluwa n'aligamba nti gitwale
فألقه إليهم وجسول مربيري ثم تولى عنهم بيره توفاه owuliriza ne bakola ki ne boogera okomyewo ombuulire. Bwana Fulumu yatwala ebbaluwa n'agiteeka ku nnamulondo ya kabaka omukyala n'adda mu muti waggulu. Omukyala agamba ki? قالت يا أيها الملأ أفتوني قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Omukyala yagamba nti abange basajja bange abakuumi nfunye ebbaluwa ey'ekitiibwa. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ebbaluwa eno eva wa Sulaiman naye erimu ekyenjawulo egambye ti bisimillahi rahmani rahim. Nettako ekiragiro alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Mukyala gwe teweekuluntalizaawo, njagala ojje gye ndi ng'oli muki ng'osiramuse. Omukyala abuuza ku bambowa bwe abaga nti aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amra hatta tashhadu. Mumbuulire mumpe ku magezi nkole ntya saagala kusalawo nsonga nga simaze kubakola ki kubeebuuzaako. Wuliriza abasajja kye baddamu. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. Bamugamba nti ffe tuli bakanyama tetulina kyakulwanyisa kyetakola ki tulina buli kyakulwanyisa. Wal amru ilaik, gwe tulagire buki otulabe kyetugenda okukola. Sulaiman wuliriza omukyala kye yaddamu. Qalati in omukyala bajagala balaga mu bigambo bino nti bakoze hijja kuliko abaki kuliko abakyala. Majorite y'abasajja b'ennaku zino banyoomoola abaki babatwala nga abatategeera. Mukiraba njagala kukikugirayo otegeere ki Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yatonda abantu bameka. Seekankata wali osobola okuwaata, wali osobola okwenyoleza, wali osobola okugolola, ne wandibadde kwetaagisa kuwaasa amazzi wandibikoze, naye Allah yakulaba nti olina okubeerako n'omuntu omuki omulala akuyamba. Omukyala abagamba nti mwagala kulumba, naye bakabaka bwe balumba ebitundu babikola ki babyonoona. Kyavaga nti wa inni mursilatun ilayhim bihadiya. Nze mbadde njagala tusooke tumuweereze ku birabo kuba bakabaka baagala nnyo ebirabo. Olaba amagezi g'omukyala shefu. Sallu ala nabi. Mulaba amagezi gaki lwobeera ne mukyala weema ewaka manya nti ategeera alina amagi newankubadde okusalawo okwenkomeredde kwani kukwo. Oba waguze poloti emuyenga n'omugaa nti twaguze poloti, oba ogenda ogitunda jangu omugaa nti ngenda kutunda poloti gye twagulawo. So totunda butunzi kubanga gwani gwe bosi. Mwebuuzeeko newankubadde okusalawo kwani kukwo. Era asobola okuwa advisinga naga nti munnange oyagala kugula kapiki mu poloti eyo naye mukoddomi wo baamukuba ennyondo nakati mulema. Poloti yaffe wandikikoze eki wandigireze. Naye omukyala agamba abasajja bano nti nze mbadde nteesa Sulaiman tumuweereze ku biki. Fanadhiratun bima yarji'u al-mursalin. Tulabe anaabikiriza. Wano wenjagala. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimal. Ebirawo ebyatuuka Sulaiman yabaga nti mwagala kumpanguzi. Atumiddunani bimal fama atani Allahu khairun mimma atakum. Allah biyampa bisinga byemukola ki kyabaga nti irji'i ilayhim. Dayo n'obulamu bwomwe mukole ki naye falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Ngenda kubasindikira ejje la qibala lahum temugenda kulisobola. Walanukhrijannahum minha
adillatan wa hum saghir ngenda kubafulumya mu nsi eyo nga muswadde si kyekyali ekigambo ky'omukyala naye komeno ya byonna subhanallah bigambo bino bikulu nnyo Sulaimaani agamba basajja be naga nti ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi'arshiha qabila an ya'tuni muslim ani andeetera entebe y'omukyalo oyo omukyalo tannasiramuka qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabila an taquma min maqamik ejjinni erimu ne ligamba mwabazanyira ku majinni waga nti ogenda kumala byaki ogenda kumala mpewo n'obatunuulira ne weewunya kati yiiye ekunta gimale yiiyo si gye bwe tubuulira ebbugumu tetugibikulaawo naye yagala kumala mpewo za kiki omanye ziri wuliriza ky'ozannyirako musajja gwe mukyala gwali wano akyalimu akantu k'obushiriko ejjinni limugamba nti ŋŋenda kukuleetera entebe nga tonnasituka wootudde subhanallah ng'eri mu maaso go nga naye omukyala gwakola ki oliita lyakuzannyeeyo erino n'entebe mu Amerika nga tonnasitukawo seeka ky'ozannyirako ekyo kaakati buliriza ate ekkugu وقال الذي عنده علم من الكتاب لكاكنسا مكمانيا يريمو اتري نريمغا نتي انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ngenda kuleetera entebe y'omukyala nga tonnatemya mutemye mulabi subhanallah sallu ala nabi nga tonnakola ki tulyanga nti ngenda kuleetera entebe nga tonna qabila an yartadda nga tonnaba kutemya sina kunyiga nnyo kuba kati bwe mba ntemya nnyiga naye nga awo ng'entebe eriruddawa la hawla wala quwwata illa billah Sulaimaani alayhi salatu wassalamu enjagala wano tumalirize mutegeere okwebaza kye bayita kwebazaani Sulaimaani yagamba waayita lutemya lwa liiso nga bw'atemezza jjajja nga bw'otemezza ng'entebe y'omukyala eriruddawa Sulaimaani agamba falamma ra'ahu mustaqirran 'inda Sulaimaani agenda okulaba ng'entebe y'omukyala eriruddawa qala hadha min fadli rabbi Allah qala hadha mukaddima qala hadha min fadli rabbi Sulaimaani agamba ekyo bino by'ebirungi ebiva ewaani okukuba kumatira قال هذا من فضل ربي أريد زوال ليبلوني ayagala kungezesa Allah ashkur mwebaza ku kino kyakoze ki am akfu oba ngenda kukakanyala bukakanyazi mu kifo ky'okukuŋŋaanya abantu ne balya kamere ndeete endongo n'abawala beeyambudde salaamu alaikum bategeka emikolo abasiraamu n'okwewuunya seeka haji yakava Makka alese kamiliyoni labadaba bada haji uyu azinanga labadaba kakati Sulaimaani agati hadha min fadli rabbi liyabiluwani angezesa Allah ashkur ama akfur mwebaze oba mukole ki Allah agati faman yashkuru fa innama yashkuru li nafsi oyo yenna yeebaza yeebaliza muki haji okwebaza kugasa gwe buli weebaza nga Allah akwongera ajjati buli weebaza nga Allah akola ki akwongera fa innama yashkuru li nafsi waman kafara naye ajeema fa inna Allaha ghaniyyun karim Allah mugagga asobola okuleetayo abantu abalala mwina bannammwe bwe mulabye abaali abasuubuzi ab'amaanyi mu myaka gyammwe haji ng'onoonya budala zaake gyali ne baga nti akuba ngatto ku paaka nkadde nga mwasuubulanga mwenna mu myaka gy'ensanvu nga mwenna mwalina ki ensobi embeera eki buteebazaani Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo mu butuufu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala butuufu akkiriza hijja zammwe abayambeko mukitegeere mumwebaze
nsaba Allah subhanahu wa ta'ala naffe abatagenda nga yatutwale nsaba Allah atulongoseze obulamu bwaffe nsaba Allah famire zammwe azifuule zanjawulo olw'ekyo kye mutuuseeko nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atulongoseze ffenna era baganda bange nga mmaliriza abantu bano mbuulire butambala mbalaba we bali naye bannaye kano nako kankogerere wano seeka wange munange edda tuwe twatusomerako omwana bwe yasomanga Qur'ani bwe yasomanga ki obanga ayimiridde ku kituti n'akola ki obanga ayimiridde mu lukuŋŋaana nga luno n'akola ki n'asomesa abasajja abali abakulu baamuwangayo akasente abaana bano abato ffe twegomba obuwalimu olw'ekyo si kusaaga sizaagala newankubadde bwe muzimpa mumu abasaasi naye njagala kubalaga nkola gye mukola salaamu aleikum nti singa wabaddewo wano buno barakallahu fikum era muwalimu munnange ndowooza mukirabye salaamu aleikum mbawa byafaayo bye mumanyidde ddala obulungi ebyafaayo mbibawa mubimanyi eddiini yaffe weddemu ekitiibwa abawalimu bafuuse bayaaya abamu lwaki embeera nki mbi ate nga saaviisi ze bakola zigasaani njagala otunulira omusajja Seekankata bamuzaala wano muganda wammwe naye mumanyi gyavudde ajja wano ogw'omulimu Seekankata kuwasoma bwe tewasoma bya buzimbi tewasoma bya busawo toli architecture omulimu ogugwo obuwalimu olina okuba n'emmotoka BMW ng'ate bagiteekamu amafuta buli lunaku ne bw'obanga olina abakyala bana nga balina okwambala bona ne bakola hijja nga baani ababikola olwa saaviisi abawalimu gye bakola ki aji nsaba lwakusaasi ewajjajja nabagambye sente temuzimba naye mbagulira byafaayo nsaba lwakusaasire aji wange inshallah sente sizaagala bahajjaji naye mbabuulira biki abaana bano abato bano begomba obuki obuwalimu naye olwaleero naawe obuuza omwana wo n'omubuuza nti ogenda kusoma ki inna lillahi nogati buki obuwalimu inna kino ekyana kyaogenzeeyo gamba nti osaba muwala kuwasaayo ng'oli muwalimu wallahi tebamusaba Allah akutwala e Makka ng'owezezza 16 inshallah ta'ala yedwa mu kimini inshallah ta'ala n'olwekyo bakwano bange ensonga eno ngisembyayo njagala mugiyiga abagagga abali wano n'abasiraamu nti abasajja abakulu ab'edda nze nayambala ku kawunda suuti Haji Abbas Mbago mu Kikuuta omumanyi nasoma Qur'ani nampe suuti yali yakapiira nga ya kitaka naye ng'eyokya waliwo omusiraamu ono ayagala oyo atoyo olaba ow'ekitambaala yakize n'olwekyo mikwano gyange bahaji oyo nokola baseeka mwana wa Naalongo Naalongo akabuya tudda amutwala e Makka naye kyeŋŋamba bannange kano njagadde kayisaawo Seeka ka ofiisi yo kano ka ofiisi yaani ofiisi ya Seekankata Seeka Wahabu ofiisi yammwe abasiraamu bagikola ki bagifiisa bategeka omukolo gwa miliyoni aka 5 n'omuwalimu n'atuuka n'amala okusomesa nti musajja ayogedde ebigambo n'omugamba nti Haji tumaliriza twagala kugenda Mityana nti nja kukubira barakallahu Mungu akuwejjana nomulowooza ejjana erinnateeti amanyi mutusabira edduwenzi mungera mwe temuzanga salaamu aleikum ezo ze batuwa Seeka nti Allah abaweeki Allah abawejjana mwe temujagala naye erinnateete mwe mumanyi mba mutusindika mwe tumanyi nti okuyingira ejjana omala kufa namulotaffe obulamu tetubwagala naye bwakuwasaba ki n'olwekyo muteekeewo enkola eyeegombesa abaana bano abawalimu abaki abato ajje mu lukuŋŋaana luno aveewo agenda agula akakanzu akaki akapya
oli naye kaakati bwe mba nfuga emmoloka yange neebalama bwenti nina ebipapula 6 kati wallahi nina ebipapula bimeka kati birabika biri mu mitwalo nga 6 kuba 9 naye ebirala bya myaka nga 3 Mungu ansasi naye ndowoozo owulidde edwa ya mukwano wange naye bannange alhamdulillah Sheikh Bahati masha Allah kyamwenda nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nsaba Allah abasaasire bannange atuwe ebirungi atugazirize embeera atugondeze embeera tusaba Allah akkirize tusabire abantu bali Allah akkirize omulimu gwe bakoze eki gwe bakoze Allah kubanga omukisa oguddamu guyinza okubanga guli wala oyinza okubanga oyagala okugenda n'otakola ki n'otagenda mulina mukwano gwammwe mukwano gwaffe musuubuzi aponye mubadde mumanyi mumuwulira subhanallah mwalabye enkomerero ye aponye n'olwekyo gwofunamu kyaki kyakuyiga buli lwogaggawala obulamu bwo buba bufunda kuba oba omalayo lizikiyo ako mukategedde nti buli lwogaggawala obulamu bwo bugenda bukola ki baabantu balowooza nti bwe bulamu obuki omugezi yaliwo omugagga buli lwogaggawala kozesa sente ebyo Allah byakola ki byagala sente zo ziterese Allah agenda ziterekera abaki abaana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bannange bwensobezza bambi munsonyiwa ate naawe oli muntu nange ndi muntu ate ne bwewazza oteeka obyogerera inshallah nze Jamil Nsubuga mukuye sebo zaka tugisomesa busomesa zaka tugisomesa abantu bagikole ki bagiwe yonna gye bakola ki gye bawangalira abasobodde ogireeta ku house of zakati wali muzibu naye ffe tusomesa zaka kubanga majority y'abasiraamu abasinga zaka tebagikola ki kwegamba agamba n'okugamba nti guno omwaka sijja kuwa n'agamba nti guno sijja kola ki n'agaanye buki era benneewunyiza eyagenze ku hijja nga tannawaaki bahajjati bahaaji bw'oba wagenze ku hijja empagi eyokumeka eyokusatu eno ng'ogiganye bugaanye eyokusatu eno ng'ogikoze eki mwe muleetedde abasajja bano okutunula nga bwe batunula salamu alaikum Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd awo tuuse awo wanene